abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba abandaba erinnya lyange nze Alex Mukulu mu programu eno abalungi be basinga obungi. Abalungi singa baguma, abalungi singa bavaayo ne bakola ebirungi ne balaga nti ababi bannange mwe bammwe ne mwogera. Naye ffenna twogerera mu ngero ffenna tutya. Otya ogamba nti omusumba gundi mubi oba omufuzi gundi mubi oba Alex mubi oba kiki otya. Oga nti banaagamba batya. Tutya. Ate nga Abaganda bagamba nti ow'ebbango bw'otamuwumukira teweebikka. N'olwekyo tuli mu buteebikka. Tetwebikkangako ffe bemulaba. Kubanga tutya tetutya okuwemukira ab'amabango. Buli wabbanga atusukako bulangiti, omulala atusukako ssuuka, omulala atusukako bali kumbi kutusukako omufaliso. N'olw'ensonga eyo tuleme okukola ki? Okwebaka. Abalungi muveeyo. Abalungi oli mukazi mulungi, oli mukazi mulungi, olina empisa nnungi, oli mufumbo, oli mu kitoli nga ffe abamu abalina ebyatusobako. Naye gwe tolina byakusobako, jangu w'obujulizi obwo mu ngeri yonna gy'osobodde ku TikTok. Bannange obujulizi abalokole muliwa bwe muwa ku TikTok. Mwongere kwebali abamu. Naye twandibadde tulaba ababuulizi b'enjiri bangi nnyo ku TikTok okusinga okubalaba. Omanyi wano waliwo era revival, rebirth y'enjiri. Osborne yagira wano bakayanja abo batandikira ba Pastor Sirwadda bonna abo bonna ne bazimuka. Olidde balabye ekkubo balinda Makerere kyali wano. Olidde ne tufuna revival ey'obulokole. Amakanisa ago ne batandika okugazimba, ebiwempe ne babivaamu. Ne revival eyo egenze ekola etya? Esebengerera. N'olw'ensonga eyo ffe kati mweno social revival ejja. Tuteekwa okuba nga tuli beetegefu okulaba nti tumanya ebyo bye twakola ne tubikola ng'abantu ababi, ate ne tuba nga tutendereza n'okugumya ebyo ebyakolwa abantu abalungi olw'ensi eno. Buli kintu kyonna, buli kimu ekigalangatana ne kigenda, katugambe nga oyinza giyita landslide. Naye wabawo landslide ng'eri mental, eri psychological. Landslide eyo ne abantu ne bakyusa endowooza. Wabawo landslide eyo endowooza nekola ki? Nekyuka. Naye okugikyusa endowooza eyo ebaako n'entandikwa yaayo, kyetuyita Genesis mu Bayibuli. Entandikwa eyo nze okusinziira mu Afirika nga bweri oba nga bwe ngimanyi, okuva lwe natandika ogimanya mu history ne mu kugibeeramu ne mu kugiba kuba ndi mu Afirika. Genesis entandikwa ya rebirth ebaako Genesis. Naye okuimplementinga Genesis eyo entandikwa eyo olina okubeera ku miramu egyo, kubeera ku miramu egyo, ku miramwa gino empisa ya idea, power, career ne outcasts. Entandikwa eyo nze ndabika batandise ogiwandiika mu Afirika nga bwe mbagambye bagitandikira Tunisia. Shift eyo abalala bagiyita paradigm shift. Naye wabaawo endowooza lw'ekyuka, abantu ne bakyusa endowooza, ababadde batunudde eno ate ne batunula bati okusinziira ku biriwo eby'ekiseera ekyo. Kaakati kirabika Genesis eyo etandise okuwandiikibwa abavubuka mu Afirika yonna. South Africa bamalema, eno Baruto, mu North oyo bavubuka abo begambye, mu West, mu Nigeria eyo nayo tuli kumpi okuwulira abalanzi ba Genesis oba
department eno eyo yabavubuka abatujira betulina okwerinda. Kakati bw'omala okukola entandiko eyo okumobilizinga abaana abo abantu abo bokuŋŋaanyiza okubateeka mu kintu kimu wamu nga bonna eddoboozi lyerimu nga bonna olaba ensi nti eyogera olulimi lwe lumu nga Rwanda oba nti France oba nti Germany oba nti ezezo ezogera olulimi olumu nga bonna bategeera kyangu nnyo. Kati nga Kenya ne Tanzania kyangu nnyo okwegatta okusinga ffe kubanga bo balina Oluswayiri lubagatta bonna. Nolwekyo ekintu ekiyita ku WhatsApp ku social media nga kiri mu Luswayiri bonna bakitegeera. Kyangu abantu abo okwegatta ne bakola ekintu. Wano ekitaliiwo ekirungi oba ekibi wano tekiriiwo nti ne bw'oyisa ekintu mu Luganda ku social media omukyoli tajja kitegeera. Omukyoli bw'atakitegeera omulango tajja kitegeera. N'omulango bw'ayisa ate gwe Omuganda tajja kitegeera. N'olwekyo eyo neeba advantage y'abantu abamu nti olw'okuba tewayinza kubeerawo any mobilized group of people through any medium of communication, whether it is verbal or written or whatever. Eyo tebanatuukayo. Generation Z tennatuukaawo to mobilize. Kubanga ne bwe yandibadde yatuukawo dda naye tesobola lwa nsonga gadgets of communication ze tulina ne languages ze tulina, we can't be on the same page at any one given moment of time in a given history of our existence on this planet created by God. Olwo nno bw'omala okumobilizinga n'oleeta okuba maintaininga nga bw'onoogula emmotoka n'oba ng'ogikola service okugimaintaininga. Maintenance olaba wano etulemera ku nnyumba yo yennyini gy'oweezimbidde, maintenance n'ekulema, n'emmotoka yennyini maintenance n'ekulema. Ne baga nti oyiro temuli, wenoga nti akanjira nvuga nti owa emmotoka yeetaaga service nti service tetta mmotoka n'oyimbula. Olidde to maintain. Kakati wano bw'olabamu generation Z eno nga tennajja we tuli olwaleero tuli ku maintenance. Abaliwo balina buzibu bwa kwe-maintaininga. Kakati oku-maintaininga omuntu akkuse obulungi kizibu nnyo okusinga oku-maintaininga omuntu enjala gweruma, kubanga enjala gweruma ojjamu omumondo ogwo akwebaze nti weebale. Gwetaluma nga akkuse ojjamu ebirungi byonna akuga nti oba wandimpadde kiri mpa katukambe ku byokulya mpa ku keeko oba mpa ku ice cream. Akkuse muzibu okumaintaininga ate waayagala bintu bya waggulu nnyo, buli kyomu aba ayagala kyawaggulu. Kakati bano abantu bafe abaliwo abakulembeze baatuuka ekiseera awo nti bali ku maintenance. Kakati omukulembeze alina obuzibu okumaintaininga abantu be naye bakkuse. Embuto zigezze babigongo bina bye tubayita nsujjuzi binuke. Kati bafuuse babinsujjuzi binuke. Nsujjuzi binuke omumatiza, bigongo bino okumumatiza ng'ava kulya lubirizi bwe lulamba lwa mbuzi oba lwa mbizi. Kizibu nnyo 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 nnyo. Era ky'ovola kati bwe butawana oguliwo amatiza atya, amaintaininga atya, akkuse. Bayibuli egamba nti teri makubo galobera Solomoni nga ekkubo ly'omusirusiru akkuse emmere, ery'omusota ku lwazi n'ery'omuddu afuuse kabaka. Naye wano n'omuntu akkuse bannange muzibu nnyo okumatiza. Ofundanga n'omuntu enjala gweruma. Era mu abakyala abanoonya abasajja muve ku basajja abakkuse, temujja bamatiza. Ate nammwe abasajja mulekerawo okuba n'abakazi abakkuse, bajja kubaleetera ebizibu. Munoonye obukazi obw'enjala obuli ku njala, kawa omumondo ogwo ne keeyagala ne kakwebaza ne kasanyuka. Naye bino ssebo oguze simanyi mufuti, simanyi bagiyita batya emmotoka, shifuti, vitizi.
ugimugulidde ate ayagala Pajero kati Pajero Range Rover ate kati yakutadda n'emmotoka yazikutadda naye kakati ali ku mululu kwazannyira n'olwekyo maintenance eyo yebonyabonya kati abatuliko naye ate yejja okubonyabonya na zino department zedi ezijja abavubuka abo abazza ogwo omugigi ogwo gujja generation nakyo bajja kubonaabona then ekiddako ng'ebyo byonna biwedde ng'omaze okuba maintaininga bulungi abakuse balidde bakutamwa naawe ng'olugero oluli bwe tulwaddeko nti Ssekabwake weyo naawe bakutamwa si lwakuba oli mubi naye just omuntu bw'atyo bwe yazaalibwa ekintu kimutama butami ffenna twalyanga amandaazi n'ogulenga amandaazi gakutamye butami nga tokyagali tewali naakugaanyi akupapiza olidde kakati ekiddako kye bayita termination kubanga abo bw'otuuka ku bantu abo nga tokyasobola bamatiza olw'okuba bakufu ekibiina kiba kigenda kugwa kiba kirina kugwa kibanga ekiswa ekigenda okusengukamu namunswa nga ekiswa kikkuse bakkusa abakirimu awo oba tokyalina gw'omatiza buli omu yeemalirira takyalina njala n'olwekyo abajja ebimu byerinde abagenda mu bacekingi baleseemu kabonero ki kakugatta kakutwawula katukubisaamu kakutugabiza era abo bajja nakabonero ki batwongerako bwe bajja basangawo kabonero ki twali twawuddwako ne batugattako mwabaagala okujja mugenda tugattako mujja nakabonero ki bonna balina obubonero obutagasa bulungi simanyi okitegeera eyo simanyi ani oba ye UPC nze siwagira bibiina nabagamba philosophy yange ku bibiina politics my philosophy is I'm a flower on a table. I please Muslims, Catholics, politicians, whatever. Ninga rose ekimuli ku mmeeza nsanyusa buli muntu sina kala naye waliwo obusimbo obwo simanyi kano kaba ka UPC kano kaba oba DP ne baki oba NRM ani omulala waliwo oba noono olwo naye oba gyali simanyi naye tewali alina kabonero kagatta tyabange nze nzize n'akabonero akakola ki kakugatta ng'aka Red Cross oba kakubisaamu tuli ku bintu ebitategeerekeka kati bw'okola bw'oti jambo ate nkola nti otegeeza ki nti ki kabonero kano kategeeza simanyi oba waliwo abamanyi nze byalinamu okumanya ebintu ebyo bagamba waliwo okubeera above sea level n'okubeera ku sea level n'okubeera below sea level oli ku level ki artist wonna wooli nja kukyogerako ekyo oteekwa kubeera above sea level ebintu biveemu ebyawano olaba batabuka gwevaayo baleke bawugire mu matabangufu ffe tunoonya amateefu artist ova mu matabangufu ng'ogenda oyolekera onoonya amazzi amateefu gye gali osobole okugakimayo ogawa abantu bano abali mu kidiba ekirimu ebijama banywe ku mazzi ag'obulamu amateefu amalungi so si gwate naawe n'ogwamu okwo kwe kubeera ku sea level naawe n'obeera n'abantu ebyo bye baagala n'oyimba ennyimba ez'obuwemu n'owemula nabo ebyo bye baagala kati ogudde mu nnyanja naawe oli mu sea level oba below beera above sea level emitawaana egyo gyonna gundi yafuga gundi yakola kino gundi yayogedde bwati ono yabbye ono yabbye ebyo tebitukwatako fulumya kyoli baasi vakedo tadda okwemulugunya ti ate ani afuga ani akola ki afuba kumera kuba vakedo gwe mulimu gwe Katonda gwe yamuwa vakedo oba bamufukiridde kasita atandika okumera bwati ekikulu ekikye kujjayo vakedo Katonda gwe yagamba nti oli vakedo olwaleero
awulidde naffe naddala baartist tujjeyo ekyo tufube nnyo okujjayo ekyo Katonda kye yatugamba. Oluusi ngenda ne ŋŋamba nga njiye ennyimba naye luno oluyimba ani aluntumye eno kulanga tewali ne nduleka. Mu abayimba ezo ennyimba enkudi ani azibatuma? Ani yakutuma n'akuwa ebbaluwa nti sing me a song please called Enkole? No one. Ani atutuma? Bwe tumala okwetuma ate ne tugenda mu bantu ne tubaga nti tuli bubi temutufaako. Ani yakutumye? Katonda? Government? Bantu? Oba gwe weetumye? Maama wo? Taata wo? Ani yakutumye? Katonda bw'abanga ye yakutuma my dear oba okimanyi ky'olina okuba nti ndi vakedo sijja kukola kintu kirala okujjako ekyo. N'olw'ensonga eyo tulina kubeera above sea level. Ebyo byonna bijja kutawaanya nnyo mu mwaka ogwo 26 tujja kuba tutawaanira mu kulonda, mu kwagala okulonda. Olina okumanya gwe nnonda anteekako kabonero ki angattako, anjawulako, angabiza, ankubisaamu. Mbadde 2 anfuula 4, mbadde mwenzi anjawulako obwenzi, mbadde nina 3 azikubisaamu 3 times 3 nfune 9, mbadde nina 5 agattako emu mbeere na 6. Oba ate agenda kunzizaayo gye eri. Ebyo olina obirowoozako kaakati. Tandika kaakati okulowooza ogambe nti ddala kyekiriwo tuli mu mulembe ki? Abantu abasinga gamba omulembe guno, naye mulembe ki gwe tulimu? Tuli mu mbeera ki? Mu mbeera ya transit, mu mbeera ya transition, mu mbeera ya kulinda. Transition kyeki? Kwe kubeera ku kisaawe. Katugambe ovudde wano ng'ogenda mu America ne bakussa ennyonyi n'eyimirirako e Dubai okumalawo essaawa endala 4 eteekemu abantu abalala naye okugirongoosa n'okugirifiringa. Essaawa ez'ennya z'omala e Dubai kye bayita transit, kubanga tebakukkiriza kuva mu kisaawe ekyo, osigala omwo paka ennyonyi eyo lweddamu okugamba nti abaye muyingire n'eryoka ebuuka n'egenda mu America. N'olwekyo kye ŋŋamba era kye ntegeeza bwe ŋŋamba nti tuli mu transit. A transit of what? A transit of a rebirth, a renaissance, a renewal, politically, economically, and socially, even traditionally. Holiday. Ne bakabaka baffe bakyuka, abafuzi ab'ensikirano nabo bajja kukyuka, kubanga generation yaba mu mbejja issanga lya mbogo ate ye ejja kubeera ababulala, ejja kuba ebiraba bulala. N'olwekyo twetegekere generation eyo, naye ng'ate tumanya nti mu kukyuka ekinaabaawo kyonna ffe abasooseewo tutwale obuvunaanyizibwa okugamba nti ekyo yali nsobi yaffe, mmwe temukiddangamu, kuba kyekyatutuusa. Mukama yeebazibwe nnyo. N'olwekyo ebigambo ebyo mbibagambye: Genesis, mobilization, maintenance, nga tonnaba kutuuka ku termination. Kuba teri kitaggwa, termination eteekwa okujja either mu bitundutundu, mu retails, oba mu wholesale. Termination eyinza okujja wholesale mwenna, oba eyinza okujja mu retails, mu retail omwomu. Owulidde? Tusabe Katonda tuleme kufuna wholesale rebirth, kubanga oluusi eyo teba na continuity, buli kibaddewo kistopinga. Naye bwe kiba nti mpola mpola continuity ebaawo, ebibaddewo tebyonooneka. Naye lwaki twogera bwe tuti? Lwaki nze Alex mukulu nzira wano ne mbogererako? Nzaani okubagamba ekyokukola? Nzaani? Naye nina ebintu ebimpaga. Lwaki mba nina okwogera?
ekisooka abantu amu abandaba abangi mbasinga ebintu bingi naye ng'ekikulu kye mbasinga ennyo ekintu kye mbasinga ennyo nina obudde bungi obulowooza nzeka. Abantu abasinga tebalina budde bulowooza, babeera ku mirimu, akeera ku makya ssaawa 2 awaka avuddewo 11 ku 2 ali ku mulimu. Eyo ku mulimu balowooleze kumpi lwatuuka ku kyemisana neyeerowooleza naga nti mumpeeyo ku lumonde. Ate omukazi aleeta ekyemisana naye atandika omulowooleza nti lumonde aweddewo tulinayo June. Naga nti akali mumpeeri. Tannalowooza ye omukazi gyavudde waka olweggulo ne lutandika meeting. Nanyuka n'agenda mu traffic. Ayombesa traffic mu kifo ky'okulowooza. Kalira bwe bwavuga olwaddayoka. Atuuka eka mukyala yasibye dda. Ali awo yeekozeeko dikini yenna yeekubye dikini tumuyita dikini. Yenna amasamasa alinganga ava ku mwezi. Omukyala ayagala tayimu ye naye. Olidde. Kaakati no n'abaana we bali. Ne basooka daddy ko mami ekyeggulo abaaye mugende mwebake daddy ne mami nabo ne bagenda beebaka. Eyo naye ne babaayo n'emikolo gyayo teri kulowooza. Ogenda okuwulira nga buli omu agudde kikowekowe eriba kale n'ogamba balirowooza ddi. Owulidde nina ekintu ekinsesa kwegamba mulirowooza ninanze obudde obulowooza kubanga ebyo byonna sibirina. Ntuula bwenne nga nti Mukama kaakati kiki yogera nze sisaba kambabuli sisaba naye sirina gwe ngamba nti okusaba kibi. Saba kubanga nange nasaba nga twasaba. Buuza Bishop Serwaddu nga twasaba tuto Redeemed Church, tuto Erimu Church, tuto Prayer Palace, tuto ewa Kayanja, tuto ewa Kayiwa, tuto ewa Makumbi, tuto abange temulaba bantu kweyagala ennaku zino twasaba. Katonda ntumusabe bye twagala n'abituwa nammwe musabe. Owulidde byali birungi nnyo naye kaakati ebyo byonna byaggwaawo. Twesibe nnyo ku nsonga ezo. Generation enejja akabonero keneetulekera oba keneetuleetera tukegendereze nnyo katunuulira. Ekintu kyokola lowooza kingattako kinjawulako kinkola kye. Ekintu ekyo Mwami Sebaana Kizito yakiŋŋamba nti ensi eno mulimu obubonero ak'okugattako, ak'okwawulako, ak'okukubisa, ak'okugabiza. Era bw'oba onoonya omulimu, gwe tonoonya mulimu n'ogenda n'obagamba nti abange njagala kubaayo ku mulimu nga bano abaga nti mpa omulimu gwonna omubuuzi omanyi okuvuga embalaasi nga tagimanya ate kyokka nga nti njagala omulimu gwonna gumpa nja gukola. Bw'oba onoonya omulimu genda ne plus mark plus sign obaga nti nzize wano mu kampuni yammwe ngisitadi nze okumala emyaka egi ekola ssente bweziti ekola bweziti ne bweziti. Okusinziira ku nze singa munampo nzija wano ngenda kino kyengenda obbagattako mujja kukola ssente bweziti ne bweziti ne bweziti ne bweziti. Omuntu yenna bw'atakuwa mulimu awo aba musiru. Naye gwe gendayo nti njagala mulimu kiki mulimu ki nti nasoma bachelors of design oba biki bachelors of arts simanyi biki. Oyo aba akola mulimu ki. Noga ndi nasoma engineering nti engineering okola biki okanika biki kubanga waliwo engineer mechanical engineers waliwo ate ba civil engineers bo bazimbi banguudo n'ebintu ebifaananange. Okola ki omanyi ki so tewemalira budde gwe genda n'omulimu gwo mu company bwe bagukuuma genda okole company yo. Owulidde genda nagwo tekyali awa muntu mulimu ebyo mboolina CV mboolina degree taliyo kati bw'ojja n'okukola nange nze sikwetaaza na degree okuzannya omuzannyo nange nedda ondeetedde ki ose kungattako ki nkuba gita nfuuwa saxophone nyimba njiya newankubadde si bulungi nnyo mpandiika
nzina newankubadde si bulungi nnyo ndi dance minor njogera nga bw'olaba nina goodwill yange nkoledde emyaka mingi nina goodwill therefore kati goze kungattako ki bw'oba okirina nga nnyongerayo engalo nga ntiyingira bw'oba tokirina nga ntinviira nti kale va kama yebazibwe nnyo